Bwe tweyongerayo ekibiina omwegattira abalimi ekya Uganda National Farmers Federation kikwataganye ne kampuni eya Cooper Motors Corporation okulaba nga bayigiriza abalimi ennima ey'omulembe. Bano bagenda kutandika okutalaaga ebyalo nga bayigiriza abantu ennima ey'omulembe ate enaabafunira ekiralu. Madrin Nabukeera alina eggulire lino mu bujjuvu. Mu kaweefube ow'okutumbula ebyobulimi mu ggwanga, kampuni ya Cooper Motors Corporation ng'eri wamu ne Uganda National Farmers Federation batongozezza enteekateeka ey'okusomesa abalimi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku kulimisa tekinologiya okugeza nga tractor. Akulira ekibiina kya Uganda National Farmers Federation, Charles Ogang, nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno, akubiriza abalimi bonna mu ggwanga okwettanira ennima eno kubanga egendereddwamu okwongeza ku bungi bw'emmere erimibwa mu ggwanga nga kino kyakwongeza ne ku byenfuna by'eggwanga okutwaliza awamu. So with this launch of this tractor program, it is my conviction that the production level will go up so that at the local level and national level we are able to meet the target. Ate ye Haman Mbalasi nga yakulira enteekateeka eno ategeezezza nga we bagenda okutalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga basomesa abalimi ku ngeri tractor zino gye zikozesebwamu basobole okuziganyulwamu. We will also have our technical person on site to be able to walk through the customers on how to operate a tractor and how to do. We will even have demonstration on farms where customers also will be taken through on how to operate a tractor while plowing, how to lift the plow, how to maintain the tractor, at what points is the tractor supposed to be serviced, and the subsequent after sales support. Simon Mugerwa, kitunzi wa tractor zino okuva mu Cooper Motors akaatiriza nti zitundibwa mu mitendera 3 nga n'abalimi bamufuna mpola abateereddwawo enteekateeka eya kibanja mpola. Waliwo abalimi abeesobola asobola okujja wano ne yeesasula tractor mu buki mu bulambalamba nga tayambiddwako. Ne tubeerako n'abalimi abalala nga balina ebintu byabwe ebirala ebisobola okubayamba ne babikozesa ng'omusingo ne bajja wano ne basasulako tractor ekitundu ne tugibawa ne bagenda nga balima oluvannyuma ne bagenda nga batusasula mpola mpola okusinziira ku busobozi bwabwe ne ku nzikiriziganya gye tuba tukkiriziganyaamu. Then ensasulo y'okusatu ye ya bank. Ebyobulimi gye gimu ku mitendera eggwanga lyaffe gye byesigamyeko okutumbula ebyenfuna by'eggwanga wabula ng'ekisinze okubizingamya kwe kuba nti abalimi abasinga balima katono so singa baba bettanidde ennima ya tekinologiya ng'okukozesa zi tractor osanga bandeyongera ku bye balima era ne kitumbula ebyenfuna by'eggwanga. Ku lwa Kingdom TV, Madrin Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.